A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people. Wabawo omukulembeze ayimirirawo bagende bakole ki bekalakase njagala mumpa attention yammwe kati nno wemba mu creating aba leader tulina creating aba leader abatali emergency leaders aba emergency leaders babekalakase ekizibu kiguddewo sukali bamwongeza bakuŋŋaanye bakubyendere tukoze tutya tugende tukole ki twekalakase kati ba leaders betulina okusinga mu Uganda bakwekalakasa nenga bekalakasiza ki mu ddembe lyabwe n'empisa zaabwe ezaki ez'ekisolo bakuba sukali baba bamwongeza ba leaders abatuufu you find solutions within a conflict or a problem sikwekalakasa bwekalakasa ate namwe ne mulaga ekifa temumwongeze mukendeeze ebbeeyi lwaki temutandika business contradicting ekyo kye muyitamu naye abantu ne babeerawo okukola ki okwekalakasa okwekalakasa tekulina kyekumala ekizibu kiguddewo ate ne muwoogana ne mumala okuddayo ewaka muwooganye babakubya ne tear gas naye temulina kyemukoze eki kyemusolovinze simanyi oba okiraba kyetulina buli mbeera egwawo kutufuula kisolo oba kukyusa kuleeta ddembe simanyi oba okitegeera kati ne weebuuza mu mbeera gy'oyitamu kiki kyofuuka do you find your answers only in kwekalakaasa oba waliwo ekirala kyemukola ekirimu creative mu byemukola mu kiseera kitulimu twetaaga okulaba nga tuyimiriza bakulembeze mu area eya business twetaaga okulaba nga tuyimiriza bakulembeze mu area of drama and acting movies twetaaga okulaba nga tuyimiriza bakulembeze mu biki mu areas of money administration ate eyo y'amaanyi nnyo abantu abobuvunanyizibwa abatafugibwa kwagala kwaki kwa ssente simanyi oba mukitegeera kati newebuuza mu mbeera gy'oyitamu who are you gwe ani mu mbeera gy'okola ki gy'oyitamu kifaananyi ki ky'oreflectinga mu mbeera gy'okola ki gy'oyitamu kati wemmala okwogera ku side eyo njagala mumbuze question lwakuba njagala nnyo discussion. Join us on www.celebrateuganda.com and celebrate the pearl of Africa with us.